bw'ogikwata bw'oti obulago oginyoola bw'oti nekutuuka olw'ensonga nti kaba kato era tebakutuma eri mpanga. Empanga tebajambuluza. Era omusamize ayambuluza enkoko enkulu empanga. Oba wamuwadde mudidi. Kati enkoko buno obuto ko oba osobola okukakwata bw'oti ne weefuula bajjajja nga emmandwa bezikubye okanyoola bunyoozi bw'oti n'okakutula omutwe. Kati gwe n'omuyisaako bw'oti n'omuyisaako bw'oti. Munnange era obubbi bw'abasamize bannayisimanyi kuba bakutendeka obubbi obw'enkukunala ddala okozesa mutwe. Kaakati gali amatovu gali olw'okuba nti galiko obujimbi omugamba ojja kufuna amata ameeru okunaazibwa. Kuba kaakati emikisa gy'engeri gye baali bagivuunikamu balina okubanga bakolaki? Balina okubanga emikisa gyo gibbulukuka. Kati nga gwe omufunira bulungo nakugambye ge matovu ng'omufunira oba wasekuliramuko ne ku bikoola by'emmuli bintu ebityo. Kati ng'omugamba bw'owulira bw'onoonaaba totunula mabega oteekamu kino 10, oteekamu 10 kino, bw'omala oteekamu 10 kino naaba ng'otunudde gy'olaga onaabe wenna. Kati bw'omala okwekuuta n'essaaniiko ly'emmere masaŋŋanzira onaabe ogambe nti omuntu yenna anaalonda zino ssente atwala ebisiraani byange byonna. Kati gwe nga kyokola nga okwata bukwasi ngoye zo ng'otambula ogera totunula kyennyuma. Naye kati nze natuuka geeje engeri gye nali njagala ku ssente nga nnyina okwambuluza okutandikira mu mutwalo okwambuka. Nga nsobola okugamba nti bajjajja baagalayo emitwalo 5 naye ng'ate emitwalo 5 si kyakubeera nga kulya tegirina kyegigenda kukola, tuzirekayo gye nkwambululidde. Kati gwe Suwawini kuba omuntu ogweweera naye aba akimanyi bulungi nti ssente ezo ogenda mwambululira masaŋŋanzira weegati ate obudde bwe buti. Kati ye abeera awo ku bbali oba olunsi n'abeera eno ku kasubi. Kati ye nga akimanyi wooviirayo bw'oti. Kati gwe olumala omukwata omumuli n'omukubakuba bw'oti ng'omugamba ogenda ng'atambula tatunula mabega ng'agenda. Kati kitegeeza oba waddembe ozirondawo oba ozikolaki oba okubanga ozirekayo munno n'azironda. Kati gwe watuuka nga n'olaba nga agenze sululu mmojja atatunudde ng'opiikinga kako ogenda. Golutuuka waali nga weebajjagala okolaki oyinga. Kuba olina okukyusa ne ku maaso n'otunuza endala okulaga nti bajjajja bakoze eki. Kwebali ate olina okukozesa kuba omusamizi olina okubeera nga otiisa. Tugamba nga omuntu akulaba okuba entiisa. Ensonga lwaki nti abasamize basookera mu mmindi na kunywa walagi. Walagi gwe bagamba nti wabamweyana. Yaleeta liri eddoboozi okyegeera. Weebale kola na kungula. Kale jjajja kati muzzukulu obadde oyagala ki? Jjajja ekyensonga endeese bweti ne bweti kubanga amaloboozi ago agakola kubanga aba yanywedde eddaki aba yanywedde edda omwenge. Kati gw'olaba muntu waali wawoza jjajja bamweyana ovanga ku muntu akugamba nti leeta omwenge babeera n'obusuwa ne bateekamu omuganda omulala ne bateekamu owalagi awala. Kati empewo zakati ez'abasamize zinywa ne ku bbiya. Osanga emmandwa nga bagamba nti ogenda leetayo kiigo, ogenda kuleetayo kibbeero. Tiye jjajja wagenda kunywa ki? Jjajja awomerwa ka kiraabu. Mandwa za kati ogenda okisanga essabo gali amasabo agaali nga ag'ebisubi. Emmandwa nga tekyatuulamu, eyagala masabo galiko mabaati, eyagala masabo galiko kugamba butegula. Kati ate ne kati abantu bakati bamanyi nti amasabo aganyirira mwe muli empewo okiregeera. Kati bwe kityo bwe kiri. Kati twababbanga mu ngeri bwetyo nga obasala eddagala teririiyo, omuntu n'abula emisale buli wamu n'osalawo. Naye nga mpawo kyokola ki? Kyojjanjaba. Gweoyagala ssente
goyagala ssente twatuuka ne tukola naye baatuuka ekiseera nga bwomanyi abantu ne beekengera olwo nno waliwo n'omusajja omulala naye yali musawo muganda olwo ndowooza naye n'agattamu ebibye kati abantu baatandika okugenda nga bagamba nti ebintu bitandise otubba ssente waliwo akasawo kawali wammanga kaleeta ebintu bitubba ssente kati nze bannumbanga ne bagamba watuleetera ebintu wano nga tonnajja ebintu byalinga tebikolaki ebintu byalinga kati nze ate erinnya ku kyalo n'enfuna ewagundi mukalaba kaana katunga wempitawe nti mu kkubo badduka buddusi bagamba lengera ako kemmangaawo kasawo kalina amaanyi kati ng'ekiro emisana obeerayo ng'omuntu ne woba ng'okutta 55,000 nga ne woba okutta 55,000 buli lunaku ng'ozireeta ow'omusawo nga bikola munange twabeera mu eyo embeera ne kojja wange ne tukuba ssente kakati ekireeta obuzibu waliwo ku kyalo ngamba kaŋŋendeko ewaffe kati ekigangazi walinga bw'onoolaba okubeera nga kigangazi eri Kampala ate nga bigasa eringa bw'onoolaba Kawuko Namulanda kati ye distance eri awo wakati kati nze nali nvudde ekiryambidde nga nze ŋŋenza ate bigasa ewaffe kati ng'ekintutte kulaba kubeeka kakati kwolwo waliyo ebigasa waliwo omusajja bamuyita Mzeyimba Baali yali yanguza soda naye bwe nagenda ne soda oyo mu mmotoka saamunywa namutuusizaayo ne muteekaawo kati engeri eri ebyokunywa byabeerangayo kakati jjukira nti wewayagalanga bbiya ng'omunywa wewayagalanga soda ng'omutumya ate nga baleeta muleete jjajja alina okuba nga akolaki jjajja alina okuba nga alabirirwa enkoko zo twazirya enkoko twazirira ddala embuzi nga twagalidde embuzi nga tulya kakati lumu waliwo omwami bamuyita Kayabula kati yali alina muzzukulu we yali asomera eyo Kigumba Primary School kati baali bava ku ssomero waliwo ekikwekweto ekyo nga kyaba musala mitwe ne basa omwana bakwata omwana we omwana ne bamusala kati we bamusalira ku luzzi kati we bamusalira ku luzzi ekikwekweto kyajja okuva ku disitulikiti nga kikwata basawo baganda kati mu kikwekweto okuba nga kikwata basawo baganda mwe twagendera kati waliyo abayimbi eyo ebulenge bayitayo bulenge nali nina mukwano gwange bamuyita Piyo nga Piyo oyo gwe nasuze naye mu bidongo kati omwana ffe tetwategeera omwana yasalibwa atya kuba toyinza kumanya twali tuli awo kojja yali ali awo nga abapoliisi bajja nga bamugamba muzeeyi waliwo ensonga ezikwetaagisa nti kati bo bajjanga basawo kati olonze mulaga nange nali mutendeka singa sibaawo ayinza kukola atya okuba nga bwe ntambudde nsangawo akasente kati ntandise omutendeka kakati osi yajjanga mulwadde osi bwajjanga omulwadde yatuula bulungi tusanise okulaba nti kaale ng'atuula eradde nti eradde bagamba ki ng'atuula mwagala bakeberako nti ye kumbe osi ng'atuula ng'atandika yalagula birala ate gwe batendese enkola y'ebintu ye yalaba amaaso ge galaba birala nga ndaba aleeta obukodyo buli bwentera okukozesa nga ndaba nga gwe babbye biki ng'ono omusirikale asuna ku munne kakati bw'amala ng'abagamba jjajja okeberera mmeka nti mutwalo nga baguteekawo ng'abagamba twetaaga omwenge omuganda twetaaga walagi wa 15 tugenda kuba nga tukola ku nsonga zo kati abasirikale bo tebamufaako bamugamba kale jjajja nga bajjayo ekyemitwalo 2 nga bakikuba mu mbuga
nga bamugamba agenda obireeta. Yali asituka agenda okutuuka ku mulyango yasangawo ow'emmundu. Yasangawo ow'emmundu ng'amugamba aleeta emikono ng'amuteekako. Nga munnange ng'amuteekako empingo nga batwala. Kati nze eri mu bidongo navaayo kiro nga ngenda neebake wa mukwano gwange ku makya. Nga bamutwala ku poliisi ng'agamba tebannange temunsiba. Nze omukulu we nannyini masabo mulala nannyini masabo mulala temunsiba. Nannyini masabo ngenda mubalaga nti mwassa omwana w'omukazi mwasaddaase sinnamulaba naye oli ye yasaddaase kuba yazze ewange empi zamuyitirirako. Empi zakolaki? Empi zamuyitirirako ne bakuba n'agamba kubuulire ekiriwo oli yabadde antendeka era yajja ewange n'eccupa y'omusaayi. Kati ng'abasirikale bagamba kale ye yaani ng'amannya agawaayo. Kati ku makya bajja bakonkona ewaka. Tata yali tannafa nga gyali ne bakonkona ewaka. Kumbe nze nasuze mu bidongo. Kati nga bagamba tukoze tutya. Kati banoonya nga tata bagamba nti omwana gwe mwogerako yajja ennaku 2 emabega naye oba yazzeeyo oba ali ludda wasimanyi. Naye ebulenge eyo nawuliddeyo ebidongo ate anyumirwa nnyo ebiki ebidongo alabika gyali. Omusajja mukulu ali myaka 4 nze ndi myaka 2 ate nze mmutendeka. Okitegeera nga nze ntendeka ow'emyaka 4. Okitegeera nze ntendeka ow'emyaka 4. Ekintu ekyo kyasesa nnyo abasirikale ne balinda omuntu atendeka